Kantuule wano ndovawe munange wanyinaffe yali akola Saudi Arabia nakwata ekkubo n'avaayo n'agenda e Uganda naye ng'afunye connections mu bantu bano betusanga ku Facebook simanyi obi group bye babeeramu bakadaba babimanyi bweyajja agent oyo nga amugamba sooka ogendeko Uganda omulemuko bona amaliriza nze ngenda kuwa employment visa kubanga omulimu nagufunye dda weeguli alaali gojja sindika ssente ezo zetwetaaga ebisigadde obindekera ogenda veeyo ng'otuukira ku mulimu mwana attu n'akyamuka n'atuuka ewaka e Uganda n'aweereza ensimbi omusajja n'amukolera visa na buli kimu n'akwata ekkubo aŋŋamba nti baali bana okugenda okujja mu wano eno emboozi si ya Saudi Arabia oba nedda wano mu UAE bana siriimu ajjudde mu UAE tunaye mukazi wattu aŋŋambye bwe baatuuka wano n'abateeka eyo nga sayidi ze Hamuliya n'abateeka eyo mu bed space ate munaye tebalina kye bamanyi n'abaleetera omuceere n'enkoko bagira batokosaatokosaako ekisinza okunkwasa ennaku aŋŋambye nti bwe yali yeebasa ekiro ekyo kyennyini n'amusoberera namugamba munaye nze ndeka nze kukola bwe namugamba nti bw'oba ng'olina empaka n'emputtu eno UAE togenda gimalako yagenda ozukka ku makyenkeera nga banne bagenze n'agamba nti banno munnange bo babuulize balina empisa bagenze bagende kwanaka naye gw'obasinga omanyi kyosobola obugagga obugenda okuttira wano eno nga osazeewo okubeera nange nga munno buli kimu wano n'amukuba enjiri nga bwebamanyi abafere ababbi mulaye mukazi wattu n'agaana n'asigala ng'awalidde ŋambye nti nayingira mu wiiki yakubiri nga nkyawalidde gayi n'alekera okumpa emmere nga mubuuza omulimu gwe waŋŋamba okugendako nti anti omulimu simanyi babbosi bo tebaliyo kati ate bagambye bakoma wiiki ejja kati ate bagambye bannange omwana aŋŋambye nti omutima gwamukuba n'abeeraku gwa sharingira visa ye oli n'amugamba nti oli ku visa ya mwezi gumu obuzaayo ennaku 4 eggweko n'agenda n'amuconfrontinga n'amugamba nti munnange nalina okuteera mu visa employment ng'otuuse wano naye empaka zo byebyo mwana tunagamba nti olunaku lumu bwe nali neebasi n'ategeera nti ngenda kuvaawo jjajja n'amukabasanya n'amutuusaako ogwo bulisa maanyi n'amukola byonna byali ayagala nga nti nga ntandikirawo okuleekaana siina wendeekaanira nsula we yasasulawo emmere ye nagezaako okulwana ng'omukazi ne bigaana I gave up kuva olwo n'atandika okunkuluusanya mukazi wattu lwali lumu mbu n'atoloka n'agenda ne banneeyo simanyi bwe baali bagenze kukola interview n'agaka mbawerekere n'agenda n'atuuka bw'agenda otutuuka omukazi n'amusiima naŋŋaye nti munaye yandaba ntudde wali kuba nali siina CV n'ambuuza kinaki bye mmanyi n'alaba nga mmanyiko Oluwarabu n'aŋŋamba agenda kumpa omulimu just ngende nkole ki nkole medical anzigiremu ne abuscondi simanyi byakoze bitya mwana mubimanyi buli omutima gunzitoye bannaaye omwana aŋŋambye nti yagenda okutuuka okukola medical ng'akawuka akalina aŋŋamba miimu naye sina walala wenzija akawuka okugjako agent nfunye omuzira kisa anyambye anzigiremu abuscondi anteerereza ebipapula byange ampadde omulimu nina akawuka kasirimu kessaava nakewaka aga nti yakugezaako addemu akwasaganye ne gu agent nga yamublockinga nawe yali abeera takyabeerawo aŋŋambye ngezezaako nkwatagane ne bali abaana abalala 3 kuba twali 4 bonna buli gwembuuza agamba yeebaka naye aŋŋambye nti obulumi bwe nnina ku mutima tobumanyi emboozi mpanvu naye mbadde nina ogibanyumiza kubanga obudde obusinga ebyama ebimu bituzitowerera naffe nze sigenda kufana byama by'abantu naye ba agent mwe mufaaki
lwaki muli batemu lwaki mukabasanya abaana b'abandi in the name of ngenda kuwa omulimu naye ng'omulimu teguliiyo gwe gwasooka okufuna waliwo eyakwebakako lwaki mulina ettima lwaki mutta bannammwe amazima gali nti ndabye mwana muwala oli nga ggwerayo ng'ayise mu check-in mu security point n'entonyeza ezziga muli babi nnyo nnyini ddala subhanallah